Onakuraguro avunaanyizibwa ku byensimbi mu State House Sarah Chobe bwe yabadde asisinkanye ab'akakiiko ka Paalamenti akakola ku nsonga za pulezidenti. Ensaasaanya y'omukulembeze w'eggwanga yasinze kugyesigamya ku bannayuganda abasusse okumusabiriza. Ababaka naddala bava ku ludda oluvuganya gavumenti kino bakiwakanyiza nga bagamba nti obuzibu buva ku mukulembeze okukozesa ensimbi okusobola okwegula mu bantu. Ennaku ezo yagenda His Excellency yagenda e Busoga ewaaba Right Honourable Speaker Kadaga n'agabira abavubuka ekikutiya kya ssente mwakiraba Honourable Kibule kye yakwata. Ne bw'onoonya impact ya ssente ezo eri negative oba sitekola kiteri n'awalala wonna w'abadde alaze. N'olwekyo kati pulezidenti ye bamufudde nga ATM abaagala okubagula ng'abayita gundi toyogera bigambo bingi kankweyo ka ssente nkuzibe omumwa. Alina omukazi mu ddwaliro bw'aba asobola ofuna gundi ng'agenda ayagala okumukompromisinga titubadde ku mulamwa guno sebo otuwaayo kaki ng'abakwegamba bw'omanyiza ensi system ey'okubawanga liquidity okubawaayo obusente otuuka n'ebeera burden nene buli w'olaga obeera ne envelopes. Lutamaguzi Ssemakula akiikirira ebitundu by'e Nakaseke South agamba nti ensimbi nnyingi ezonooneddwa amaka g'obwa pulezidenti nga zandibadde zisobola bulungi okukulaakulanya eggwanga mu ngeri ez'enjawulo. Ne bw'aba agenda eyo mu byalo kati yatandise kampeni ze eza 2021 ne buli walaga olaba agabyewo miliyoni 10 miliyoni 2 ezo ssente osobola oziteekawo services n'ogiwa abantu oba sekyo osobola okubateerawo embeera so si kugaba zino ssente kubanga nze nkimanyi nti nga ye omuzadde pulezidenti abeera muzadde. Ye omubaka akiikirira Kampala Nabira Nagai agamba pulezidenti Museveni akoze kyamaanyi nnyo okuza omuze gw'okusabiriza mu bannayuganda. Nsaba pulezidenti ye president wa Uganda budget bagisoma ku lulwe, ba minister bakola ku lulwe, ba RDC bakola ku lulwe. Kati ye lwaki teyeesiga ba minister bekola mirimu egyo. Owa finance asoma budget gye tukolerako ya president Museveni kubanga delegatinga minister okugimusomera. Nze kye nandisabye nti president yeesige system ye, yeesige ba minister be, essente n'ebikola kubanga ssente si kyekizibu, si mulimu gwa president. Ate ye yaliko minisita kwassa empisa n'obuntubulamu Dr. James Nsababutuulo era nga ye mbaka akiikirira ebitundu bya Bufumbira East mu Paalamenti ensobi agisiza ku bannayuganda abaganya okubako kye bakola wabula ne balinda okusabiriza obusabiriza. The money you see the president using is money budgeted for, which Parliament provides. And so my view is the bigger problem, which every politician is facing, by the way, not the president alone, is the enormous, unrealistic pressure, expectations from the general public. Ng'ogyeko obuwumbi 15 obuli mu bisuubizo wakyaliwo n'endala obuwumbi 12 obwetaagibwa okulongoosa amaka g'obwa pulezidenti agasangibwa Entebbe ssaako n'entambula z'omukulu wabweru w'eggwanga. Joselina Kibule, Ivan Kakoza, WBS TV, Amasonsole.